Yes, Fadi TV jimbaniriza kadde kano mwasibye mutya mwena abaji following namwe abaji kumira ko nembebaza nimbagamba nti ekyamazima kyo mwakola kyakabi nnyo kubanga mwasubscribinga ne munyigane kade ebyamakulu okubanga azalira Bugingo guno mwaka gwa 2025 bikote wansi wagulu makula ayongedde okubanga confirminga nti sawa enagenda kubafuka Nakaweere jjukira ebintu byamakula bino ze biyitabula biko ofyuzinga tuli mwezi kati gwa kumeka si Mei tugenda mu June kasikula banagamba ati makula ali lubuto emyezi kati gitambulidde makula yabulina confirming nga yini nagamba nti omwami wagina kuba muzaali essaawa yonna omwana era agamba nti nno abo bonna abeetega omwami we nti abalaba kyamuli jjukira Bugingo yagamba nti yetayinza kusulawo makula mbula kubanga tanaba kumuwa mwana Bugingo yabigaana era yakola ki yabisazaamu n'agamba nti abalowooza nti agenda kusulawo makula olwokubanga tamuzaali omanyi ebiseera ebisinga munnange eri olusi relationship ezisaanawo olw'ensonga ey'omwana kuba olusi omukazi tazaala ng'omukazi tazaala relationship nyingi ezisaanawo olw'ekyo Bugingo ye yagamba nti tayinza kukikola ekyo era amakulu ayongedde okukakasa nti ye agenda kuba azaalira Bugingo guno omwaka ogwa 2025 naye nga tejjukira si gwe gusoose okuba nti namakula bagamba mbu ali lubuto omwaka ne gugwa ku mugamba omuntu lwe yafuna lwa myaka emeka jjukira nabagamba ekiviirako abakyala oluusi kubanga tebafuna mbuto n'emyaka oluusi makula lyaweze emyaka 45 kweri manyi bagamba nti obukyala waweze emyaka 40 mbu okuzaala kwe kuba kutono naye ate omusajja newabeera myaka ameka abasobola okuzaala kakati awo wali obuzibu makula asiba nti yaweze emyaka 4 oluusi mbu ne sukaali kugambye naye nga makula agamba nti omwaka guno gunaggwerako ajja kuba Nakaweere agamba nti ajja kuba Nakaweere era ajja kubaawa omwami we Bugingo baby bamuyita Suzan Makula agamba nti omwami tajja mu disappointinga era ajja kubaamuwa omwana essaawa yonna naye ku social media biriko bitwendinga bitya bitwendinga komu kasikujjukira kyoka n'abyogera tusiba mwaka guno nga gutandika ne kati jjukire mpozi lwa myezi 9 why tukumikize tulabe munayi kasiku yasooka byogera mwaka guno nga gutandika yawa yali January ba February n'agamba nti makula agenda kuba azaalira Bugingo omwana kakati tulinze makula ayongedde okuba nga akikakasa agamba nti sitaani agenda kubafuuka Nakaweere mulinde mulabe bamuyita Suzan Makula mukyala wa Pastor Aloysius Bugingo eno bagita Fadi TV waliyo Fadi Eugenius waliyo KBTV UG waliyo TV Uganda na Ozona YouTube channel zange muzifollowing temujja kubanga mujisa kuba yonna nteekayo ebyakabi ebyetabu ebyomutawana mongera okubanga mugikumirako n'okubanga mugifollowing binagwerawa binakomekerawa ku nsonga eno ey'omwana jjukira abantu bangi boogeredde nga bavuma obugumba bikiramani bazaala munnaye kati ne lwepi nga baali bamuli bubi okubadde abasinga bagamba mbu walwepi wampiso lwepi naye mukazi we tebamwogera nadda tukasanga akaaba n'okukaaba naye makula yitakaaba simulangako ng'akaaba ne bamwogerera kubanga bamuvuma obugumba bamwogerera ne bakola ki ne bamuvuma obugumba bamuvuma obugumba ani Suzan Makula binagwerawa binakomekerawa bagiyita Fadi TV jimbagala nnyo mwena era nembebaza nembagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyiga kale yongera okubanga ogyekumirako updates ojja kuba ozifuna buli kaseera just followinga subscribinga nyiga kade naye nga kyolina okumanya makula agenda kubafuuka Nakaweere guno omwaka gwa 2025 bintu biri serious ayongedde okunfaaminga n'okulabula abakyala abeetega omwami we alabudde abakyala bonna abeetega omwami we Suzan Makula nabagamba nti balekerawo kumwetega jjukira Bugingo yagamba abanetega bona tajja bategulula yagamba nti omukyala we ali omu yekka ye Makula era agamba tajja kusulawo Makula mbula okubanga akyalemedde okubanga amuwa omwana Bugingo yabyogera era kibategeera ti Bugingo taliwedde okubanga akola ki alonda omukyala omuliro nkwadde waliwo abakyala bangi badde bamusibako ku social media mabegako awo naye agamba nti tayinza kusulawo Makula olw'okubanga tanaba kubanga amuwa omwana Fadi TV mwera